Oli ku There is Still Hope, channel y'essuubi. Mukama tukwebaza kubanga oli mulungi. Kitiibwa kyo n'amatendo twaniza okubeerawo kuno mwe mutukuvu kubanga atuluŋŋamya okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omwana tusabidde. Amiina era amiina ddala. Kakati olunaku olwaleero nina vidiyo gye nalabye ey'omusumba Apostle Intercessor Kawalya James okuva awo e Lugala. Abadde alina ensonga z'asenzese ezo nga nnungi nnyo naziwulirizza. Alina pointi gye yakoze ng'agamba abasumba abalala bonna mulekeraawo okusabira abantu abataagala kwenenya wabula baagala bwagazi ssaala. And that is very true. Kati abantu batukusa ne balemala ebya Kristo ne babivaako. Bwe nagenda pastor ajja kunsabira, omala okunsabira nzireyo mu ekereziya yange, bw'amala okunsabira ngende mu ssabo lyange. So kati bapasita ne babafuula abantu abali abatalina byakukola kasita ogendamu ne ssente tasobola kugaana, talina budde bw'agenda kukubuuza oli mulokole lwaki tokkiriza Kristo. Nedda, gwe kasita ogenda ne ssente ebisigadde tagala kubikunyegako, kati nebanga bizinesi okitegedde. So musumba James Kawalya agamba abasumba mwenna mwali badde mulekeraawo okusabira abantu abo abajja baagala basabira naye nga mu mitima gyabwe tebaagala kuwenenya. It's a wastage of time. Okitegedde, kkiriza Kristo akuyambire ddala. So akonye ku nsonga nnyingi, akonye ku nsonga za counseling n'ebintu ebirala, naye nga saakweyongera ndowooza ka vidiyo ako sooka okalabe. Sooka okalabe twakateeseeyo ku mukutu gwaffe ogwa Revelation TV gwatagimanyi osobola ogenda n'osubscribinga, naye sooka olabe vidiyo eyo nze nkomewo ntemeeteme ensonga zino titweyongere. You cannot bring someone to complete deliverance without deep love for them. When deliverance became a show, when deliverance became a business, people became goods. When deliverance became a marketing tool, instead of seeing people as souls that God loves, we began seeing them as clients and customers. My clients. My clients. Today I was in counseling. You know, I began doing counseling. I began, but one thing I thank God for, and I'm being grateful to God, that none of the members of Lifeway come for counseling. That has blessed me because I think I would slap you if you're a member of this church, in this ministry, and you are lining up for counseling. I would be very disappointed. I say, what have I been doing? I've been teaching these people that this counseling does not work. Those things don't work. I'll spend time telling you the truth. But what I thank God for, among all the people who come for counseling, there is no member of Lifeway. They are from those different places. But what has amazed me today,
Somebody was coming for counseling and first made a call and asked how much. How much are we paying? And the person said, no, here you don't pay. Now when the person came to see me, that was the first thing for her to say. And what disturbs me, let me tell you, whenever you come for counseling, if you happen to come, don't start referring to your prophet. Totandika kujuliza nabbi wo. There are people when they are coming from somewhere here in Kampala, what they first tell you, you know, I'm from prophet so and so. They have their prophet here in Kampala. They first defend their prophet. You know, me, I'm from prophet son. Some people say he's not right. You have come for counseling. And again you're telling me about your prophet. Because even you yourself know that you know what you're defending. Now the person said, he told me the prophet where he was coming from. If he told me the prophet, they are at the place of the prophet. We have those of 50,000 shillings, over 100,000 shillings, and over 1 million shillings. And we also have for 5 million. So I was wondering, how much should I prepare to reach you? And the mind told me, now this one cannot manage consecration. The person just come for the miracle and then go back home. And yet I don't do such. I'm not a dispenser of deliverance. I am a disciple to deliverance. If you are not willing to sit in my classes, to sit here, don't waste my time to come for counseling. I will not help you. Kanjogere online and on air. Let me say it online and on air. If you are not willing to sit in my classes, to sit under my teachings, and you think you fix an appointment to come in my office, and I put cooking oil on your head that you will be delivered, that is a lie. I've imposed a law. The moment you are not my member, I don't waste time on you. Because I'm going to pray for you, and you go back to your prophet, and we'll add more demons in you. We'll add more water in you. You also add me on the list of those who ever prayed for you and did get delivered. Pastors, be bold. Those people don't want repentance, don't want walking right with God, don't want forgiving, don't want serving God. They just want to go, prophesy, man of God, prophesy, man of God. The other one was telling me, but my prophet, and my prophet even gave me money to go to another prophet in Nigeria. I also went there. And even told me the prophet of Nigeria. And I went there in that synagogue in Nigeria. Then I listened. I said, okay. Now the person has also come here. Then I went. Then the person is going to say, then I went to Apostle Kawalya. Such an individual, I don't pray for him. I just tell that person, go up. I don't even lay hands. I don't. Because deliverance cannot happen without accountability.
It can't happen. In fact, if you are here and even you came here to sit here somehow, when you came to and fit yourself in the miracle. Even though you're going to get it, then I refuse it. I've refused it. Amen. Amen. My team. I always tell my team. That person wants to see me. Where does she pray from? That from here. Give me the phone, then I speak with that person. Because I have accountability over that person. I have accountability over that person before God. The Lord will inquire of me concerning you. But these people who tire us, and they go back to their pools. Pastor, let them not waste your time. Where they take millions. They don't want to leave those places where they are scammed from. Give your time, your effort to the people God has given you. Someone was complaining about say, why are you now going to give the material to only the members of your channel? Because they are my members. And I told that person, they are the people that have been supporting me every month for years. Some of them since 2017. They've been faithful. You want me to throw pearls to swine? These are my members. They said they are members of this channel. So I have responsibility to see that they are blessed. Jesus could speak to masses in parables, and the teaching and explaining to his disciples. To the rest, he could speak parables. Then he had a few that would explain what the parable means. He did not give power to the masses. He gave power to the 12 or the 72 only. It was his disciples, not his followers. Amen. Amen. You are a follower or you are a disciple. Amen. Amen. Someone calls you. Wants you to travel to Rukunji and pray for that person. You ask the person where do you pray from? And they tell the place. And you ask your pastor, why does he come and pray for you from your home? Say, my pastor is very busy. Now for me, am I not busy? Even me, I'm busy. Busy. I have my sons and my daughters, I have my people here. Are you getting me? I have my people here. I have my people that have been with me in hard times and good times. People who clean the ministry, people who support the ministry, people who pray for the ministry, people who are saying, this is my pastor. But and I told them, now I've gone back to pastoral work. Now I went back to pastoral work. Amen. Amen. I went back to what? I went back to pastoral work. Because I understood that this, you're here, you're there. They don't bear fruit. Fruit is in the people that you've invested your life and they've picked your spirit. They have picked your spirit that you can lay down your life for them. You can even pick them in the spirit. And you pick a call and say, how are you? I've been feeling something's not right with you. Come see me. That's not counseling. That's father-son talk.
Amen. Amina. That is not counseling. Eyo si counseling. That is discipleship. Okwo kuyigirizibwa. He told us to make disciples. Yatugamba tukole abayigirizwa. Elijah to Elisha. Eliya ku Elisa. Paul to Timothy. Paulo ku Timoseewo. Moses to Joshua. Musa ku Yoswa. I want to see my Joshua. Njagala kulaba Yoswa wange. Amen. Amen. And it will be so wise as a pastor to leave your inheritance to your Joshua. Amen. Amina. Leaving a ministry to your biological son who does not even understand the mission. That does not work. Your son has come from Abba because you have passed on. Be the pastor. That then is not your son. Your son is the one who has the spirit that you have. And I'm seeing pastors imposing their sons on congregations. I mean their biological sons. Your calling does not mean is upon your son if you have not discipled him. Amen. Amina. Amen. Amina. So friends, what we've been doing this week and the whole day tomorrow, it is aligning our sons, our daughters, that they may serve the purpose of God in their days. Omusumba James KW'ENENYA omuwulidde bulungi nnyo ensonga z'asenzese nesinga gwe atamutegedde bulungi naye oba omutegedde wandiba nga kyabadde ategeeza kimaze okuba nga kiyingira ate mu bwongo obwo. Kakati people after miracles, people they don't want the complete deliverance. Abantu baagala bikolerawo bagende exchanging kiba nti ababitegeera bannabyobulimba bo kati it's a business. Jangu ebbaasa eno beeramu n'emitwalo 5 omusajja wa Mukama omulabe mangu kati gwe atazzeemu n'akantu oyinza otambulira wiikisi 2 ekigende kati pastor bawa nnyo obudde zino ze bayita counselings more than the service. Pastor ayinza okujja mu service ng'ebula dakiika 2 alinnya akatuuti n'atuuka butuusi mu mmotoka ye olumala okutuuka n'agenda naye counseling asoosibawo olunaku lulamba. Why? Counseling amanyi mulimu ekyamaanyi ekigenda ovaamu yabbaasa mulimu omudidi ogenda okola ki ogenda okuba nga gufugotoka mu counseling eyo. Agamba counseling kati tezikyalina makulu. Counseling zoonoonye bantu Omusumba KW'ENENYA wakunyonyodde zoonoonye bantu. Omuntu tajja nagenda kukyajagana njagenda olwokusatu after all ninamu 5 jagenda abe pastor neddireyo okitegedde. So baagala obasabire bawone bagende naye ekigambo kulokoka tebaagala. Then of which nti ebisinga baleeta mu counseling most of it byetaaga complete dedication. Weewaayo weeweerayo ddala Kristo n'akusumulula. Kati babusumba ne tubateeka mu category nti buli kintu kyonna ky'ogenda otwala ewa pastor akugambire Katonda agenda kikolako kitegedde. So ne tubagulumiza abaami basajja batu ne bakazi batu abamu ne batuuka ku level emira amalala abamu ne batuuka ku level balaba nga ate bamaanyi nnyo ate balina SFC batuukako ne mu State House boogerako ne jjajja mukyala ati balaba balina ebiwawaatiro begeraageranya ne Kristo. Naye ng'ekiresa ebyo byonna nti ffe abo balaba nti bamaanyi nnyo n'okusinga Katonda. Era waliwo abantu nga pastor we ne wayogera ekintu bakifo bakituufu agenda kikola ne Katonda bamugamba ekintu alina okwebuuza abuuza adawutinga emirundi 10
so ng'abirivingira nnyo mu pastor okusinga Katonda. So people are after miracles. Abantu bagadde nnyo ebyamagero n'okusinga nnyini kukola byamagero ebyo. Osoma ekitabo kya Matayo essuula y'e15 olunyiriri olw'omunaana nga nkutwala lugamba lutya, those people draw near to me with their mouth and honor me with their lips, but their heart is far from me. Katoyaga nti abantu bagenda gyali ne bamusemberera n'obumwa bwabwe ne bamusaamu ekitiibwa n'ennimi zaabwe obana naye ng'emitima giri wala. Kati abantu abasinga bagenda mu deliverance manya mu counseling ebyo, abantu abasinga emitima giri wala jese bagenzeyo bugenzi kufuna buweerero bamale baddeyo gye bali mu ddiini zaabwe mu busabize bwabwe. Naye nga ekyaddala nti amakulu ga counseling amusumba bagambye nti it must be a discipling. Omuntu najja n'omulaga Kristo, n'omulaga the way that person has to take, n'omulaga do's and don'ts, n'omulaga nti n'ensobi yo, God calls you for this, God calls you for that. Naye ffe muganda wange ogenda eri kati ogola mu bbaasa ataddemu emitwalo 6 onoomubuulira amazima agenda nnyindo ayinza obutadda okitegeera bwe bakola nti agala byakugambye ensobi ye tali butuukirivu tambulawo byakola kino kate mubazze mu bbaasa yasinza oteekamu 7 ekitegeera kati wadda wiiki ejja n'7 mwezi gw'okugwako ng'okoze kati osaba mubuulira amazima ino mulimba naawe anyiiga aleme kudda bwe bakola. Nze nina abantu be nali ndaba balodde a certain church nga buli Lwakusatu alina okujja mu counseling, n'atambula wiiki n'agikuba wali, n'akwata wiiki endala, n'akongoka omwezi, n'atambula omwaka nga tayosa. Kati obuuza naye buli lunaku ekikuleeta ekyo ekitabeera solved kyekiki ng'afuna ne special appointments nga wayingira ayinza mumalayo 2 hours abalala bamalayo 10 hours. But you came on this Wednesday and obeera sorted. A week, 2 weeks, a month, n'agenda mu mwaka counseling. Kati n'akoneraawo ayinayo pastor we ne ku munana ajja mukubira akwate so nga ateseeyo ekibaasa n'alema okukola ku bulamu bwe nga ye omuntu. So abantu Katonda bamwogera Mukama amponya Mukama naye nga in their hearts is not there, taliimu. So nga ezo counseling zaalikoze nga discipleship classes 1-on-1 n'amanya nti nzo okuba nga sitaani munenya. Yes, naye nange nabyo I have to add just some issues. Ebintu binotiriza mu bulamu bwange ebintu bitambule ki nga gye birina okuba nga bitambula. So counseling z'ennaku zino it's all about money. Tekyali counseling za makulu sente era counseling etaliimu ssente n'ogenda ntu pasa n'atakusaba ssente n'akuwa obudde obumala then that is a pastor. Naye ojagala kola pasa kiki nte basa yiyo ntomanyi tulina program ku radio ku mulyango ne bakuwa ebbaasa n'oteekamu wali we mutuula abangi ne waba wajja n'abasoloozamu eza radio program ne TV program ne mu ofisi ya pastor n'olekayo olw'okutuuka okuvaayo nga n'iza transport tolina zikuzaayo. So counseling ya losing a meaning. Temuli makulu ennaku zino era tebikyalina makulu nibabiranga jangu counseling tojja kuddayo nga oli kyekimu, ojja kuddayo ng'osumuluddwa ng'otoolokose temuli bya makulu. So n'ekirala naffe bennyini tuli ffe kizibu abakkiriza, we are the problems of ourselves. Twonoona obudde bwa pastor oba obudde bw'abasumba otambula mu makanisa 100 kati gwe onoonya ki? Olwokubiri olina wogenda counseling, olwokusatu olina wogenda counseling, olwokuna olina wogenda counseling.
n'ogera mu bafere, n'ogera mu basamize, n'ogera n'otambula kategori z'abasumba zonna. Alogera otuuka ewa Kawalya nga naye mukoowu omuzibu. Akubuuza osabira wa? Olwokusatu ninawe embeera, olwokuna ninawe embeera. Olaba nga it is a wastage of time. So munoonera abasumba. Musumba nsabira, n'akusabira, enkeera n'ogenda ewalala. Nodda, enkeera n'ogenda ewalala. Kati naffe bennyini nga tetunannya abasumba, naffe tuli kizibu ekiwedde emirimu. Tulina okuba nga twekiteekinga. Have one person sit in one place. Tulako wantu wamu. Kati ozunga. Olwokubiri wali, olwokusatu wali, olwokuna wali, wonna ogeze counseling, wano bagayisiba omwaka, wali bagayisiba emyaka 3. Wano bagambye leeta Isaac, siga ekiberebere, buli wamu bagambye. So, tuleme okufuukira abasumba baffe kizibu. Twetereeze, tuulako wantu wamu otereere. Sanga omuntu alina abasumba 20. Omuntu ogwo alina abasumba 40, tamanyi na watuufu waagwa. Leero n'asindika wano ekiweebwayo, enkya n'asindika wali ekimu eky'ekkumi, buli n'asindika wali ekiberebere. Bannange ali musumba Pastor Kawalya musumba wange, Pastor Kayanja musumba wange, Pastor Tom musumba wange, musumba wange. N'omuganda abo bonna bakusumba batya? Yes, basobola okwogerera obulamu bwo Mukama asobola bakozesa. But you need someone who is responsible for you. Who is your pastor? Ani oyo? Gwe subjectingako n'ogamba tuule wano. Tewali. Alina abasumba 40. Kati basumba 20 bagala kusumba batya? That's the question. But it's very impossible. Era ogerako mekereza ng'okyali mu byakutagala wano wali. Nothing. Ugende mu counseling nga 10. So, ayina scenario gy'anyumiza wali yamukubira agende lukunjiri amusabire. Nagala ati pastor we takusabira. Omuntu alina pastor we naye atakubira mulala. Kandi pastor age talina budde. Pastor we aba talina budde bwo osuubira ani agenda okuba n'obudde bw'atali pastor we. Era ogenda kugwa kw'oli ali agenda okuba nga akunyeenya emiyembe giyiike. So, in fact, before you contact anybody else, pastor we alina okubeera first. Pastor we alina okubeera first. Naye osabira walala osumbuwa balala. Sabira eri osumbuwa beeri. Okitegeera? So, eyo issue ekyasinze okuba ng'esumbuwa ekkanisa. Naye nga kiva ku ki? Abantu lemereddwa bateekateeka okubeera the disciples. People are followers of Christ. A follower and a disciple bibiri bya njawulo. Bafollower be bano tukolera emigaati. Enjala etuluma emigaati giweddewo we bakuta nga badda mu byabwe. Enjala we baluma nga banoonya Yesu. Be followers. Naye be bayita ba disciple beebo bokka be twalaba Yesu we yalinnyanga olusozi nga nabo balinnya. Buli we yalinnyisanga standard nga bafubako okuba nga batuukako eyo standard. Ne baleka buli kimu ne bagoberera jjadda gye. Naye bafolowa wagaana okuddamu bakolera emigaati tebaddamu mugoberera. Bakoma disciple no matter whether akukoledde kyamaze oba nedda gw'ogugwo look unto him gy'alaga gy'odda. Kati ekkanisa kyezikoze bano abantu Yesu yatugamba we make them disciples. Matayo 28:19. Nti buli akkiriza amala obatizibwa tumufuula omuyigirizwa. Kati ffe tubafudde bagoberezi. Make it matter worse. Tebakyali bagoberezi ba Kristo nga wetutu. Ate kati bagoberezi ba pasita. Bagoberera pasita. Tebagoberera Kristo. And that's very dangerous and risky. Naye nga Yesu akusuubira okubeera ku standard ey'okufa ku level ey'okubeera obugoberezi otuuke ku level ey'okubeera disciple oba omujulirwa, the disciple of Christ.
So issue ya discipleship yo baba kanisa yagivaako. Issue ya counseling kati ate yo yakwata akati. Pane temwerabira kujja mu counseling buli lwakusatu saawa 3 paka saawa 10. Teri bya makulu biri eyo. Teri tula wansi omwoyo omutukuvu I will cancel you. Obafuna go to your pastor. Pastor we asinga okutegeera, let me tell you. Pastor we asinga okutegeera. Ebyo mulinya zi taxi ne mulinya zi bus ne muzunga ne mugera gye mugende eyo. You are wasting your time. Naye tula wansi Mukama ajja kuba nga akola ki peerako n'omuntu omu kubeera n'abasumba 20 baaki. Counseling, it's all about you sitting down, revise your minds, engaging into repentance. Abasumba abasinga bafudde abantu banaddiini babalemereddwa babuulira amazima babakipingira awo. Mujjangu nja kusabira wadde toli mulokole Yesu ajja kuwonya. Yesu ajja kuwonya naye ate wakuwonya akulaze kabonero nti awonya alokola kakati akuwonyeza mukkirize. Naye kati abantu tubalemezaayo mu ddiini tubalemeddwa babuulira amazima. Kati jangu kusabira oddeyo musabo oyo. Jangu mu kanisa mukatoliki mulokole musiraamu musepeniside. Gwe jangu cupa y'omwenge jangu nayo yawala gisitula sigalawo otyo nedda. Is expecting you to change. Akukoledde ekyamagero lwaki akikoze is drawing your attention. Kusika eriyo. Naye kakati Yesu gwe yalikozeseza osembere gyali ate ye yakoze ekinene okuba ng'osigalayo mu ddiini omusumba alemereddwa okubuulira. Kuba amanyi nti akusabira ogende bikutabukeko era okomewo. Takubuulira mazima do this then you get permanent what? Deliverance. Gamba Yesu kuwa obulamu bwange leero obeera omulokozi era mukama waabo onsaasire obutali butuukirivu bwange naze n'omusaayi gw'ontukuze okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu tusabidde. Amina era amina ddala. Kale ndowooza kaneetoolemuuko katono nnyo wenzira bingi bye tugenda okuba nga ate atwogerako. Shalom. Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tshitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.